Yes, Redison TV koli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira kubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okukusaba nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abenga tomisinga ate nsonga yonna nina wano ebigambo byenjagala okubanga nkuwa owulire ebigambo bya Dr. Kano Kizza Besigye ayina wano ebigambo byayogera era byozzenga otera okuwulira bw'obanga obadde ogoberera omukutu gwaffe bigambo bino nabikuwaakokko wabula kati kkiriza mbikuwongere Kizza Besigye agamba nti tasobola kuleka Robert Kyagulanyi Ssentamu Lwokaano tasobola kumulekera era abuuza nti bwe mba mmulekera mmulekere ki kubanga yayina ensonga ze zaawa njagala oziwulirize naye bw'omala okuwuliriza akatambi kano ngenda kukuwa ebyafaayo bya Besigye naddala ebyakalulu kazze ng'avuganyaamu ngera bwenzize ngambikuwa bulijjo sigala ng'ogoberera sooka owulirize bino nzije embeere ng'ate nkwongerayo munnange oyo agamba simanyi kati gwe lekera gundi mulekere ki eggwanga teririiwo mulekere ki kyemulekera akatuuka kwase Kyagulanyi anti nga mukwase kakole ki kiki kyanakulembera teri ggwanga so okusooka nga ate bw'oleeta isi bw'oleeta ogamba nti tunoonya abakulembeze kati mwami Museveni kyagezaako okutuzimbamu nti tulinde 26 tunoonye mukulembeze olutalo lwa Uganda si kunoonya mukulembeze kati wabula kunoonya ggwanga kukomyawo eggwanga eggwanga bwe tunaamala okulinunula Dokita ozaako ki gwenga gwenne abantu bo abakkiririzaamu muzaako ki okusooka nga bwe nakutegeezezza Apollo nga tutandika nze siina lutalo olwange nze nga nze lwendwana siina mirimu egyange egyenkola wabula kyenkola kikyo ffenna tulina okukikolera awamu si kubuuza gwe kati ozzaako ki eggwanga lizzaako ki okwejja mu buwambe tuzaako ki n'embeera gye tulimu si tulinze akava kasanga titulinze awemagera agamba titulinze nedda ffenna oba owangalirawa oli mu buwambe bwennyini nze kyensaba ffenna tuzzeeko kwegattira wamu tugambe nti ekimala kikola ki kimala nga bannakenya bwe bakola teri kubo ddala simanyi tulinda ki ndi musanyufu nti ntandise kuwuliramu amaloboozi waliwo amaloboozi gentandise okuwulira sinaba kugategeera naye ntandise kuwulira amaloboozi agagamba ti ddala naffe twerwaneko bigambo bya Dr. Warren Kizza Besigye kifeefe omusajja oyo okuzzaako emabega azze ayogera nnyo ensonga ezekuusa ku ebyo agamba sisobola kuleka Robert Kyagulanyi Ssentamu kugenda mu kalulu era ye ayagala ebyokubeera presidential candidate tebikola ekyokubeera presidential candidate ng'omusajja ye akalakata tekiina kye kigenda kuyamba Kizza Besigye abadde presidential candidate emirundi 4 mirambirira ku kaadi y'ekibiina kye ekya FDC Forum for Democratic Change Kizza Besigye nga tanaba kuba ng'ajja mu kalulu ka 21 okubeera ng'avuganya y'omu ku basajja abali mu nsiko ne gavumenti ya basajja bano be basajja abali mu nsiko ne Museveni era be baleeta gavumenti eno okubeera ng'ejja mu buyinza Dr. Kizza Besigye egimu ku mirimu gye yakolanga mu nsiko nga bwe yategeeza obanga records bwe zitegeeza yali musajja musawo ajjanjaba abalwanyi ate era nga naye mulwanyi mu budde obwo Kizza Besigye ebyafaayo bye biwanvu nnyo naddala ku nsonga z'akalulu era ategeerekese nnyo ng'ali mu race ey'okuvuganya ne Yoweri Kaguta Museveni okuviira ddala mwaka gwa 2021 mu kalulu ke yalimu ng'avuganya okulaba ng'atwala entebe y'obwa president wabula kati olunaku olwaleero yakugamba akalulu tekayina kye kasobola kukola Besigye gwatamumanyi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa 4 1956 nga wetwogerera ayina emyaka 68 egy'obukulu Besigye ono gwolaba avuganyizza ku bwa president okuviira ddala mu kalulu ka 2021 nga bwe nkugambye gwali mwaka gwa 1999 Besigye n'awandiika documentary
oba document ey'amaanyi ennyo ng'ecriticizing gavumenti ya NRM bo bennyini gye baleeta mu buyinza ng'era yali omu ku bo. Besigye yawandiika omuko nga gw'amaanyi nnyo nga gulimu obusagwa bungi nnyo ng'avumirira ebikolwa ebyali mu gavumenti ye ne banne gye baleeta mu buyinza bw'eggwanga. Besigye mu mwaka gwa 1999 oluvannyuma lwa document eyo gye yawandiika ebyaddako byali byakubeera ng'obutakkaanya okusika omuguwa bye byaddako mu kibiina ekya NRM. Besigye mwe yali okusika omuguwa okwo wekwawanvuwa. Besigye n'awalirizibwa mu mwaka ogwo gwennyini ogwaddirira okubeera ng'atondawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC. Bwe yamala okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC, of course ekibiina ky'ebyobufuzi kiba omulimu gwakyo gwa kuvuganya mu kalulu gwa kukola political activities. Era gwali mwaka gwa 2000 Besigye na breaking a deal gye bayina ne NRM n'agenda n'agidropinga n'akola ekibiina ekikye ekya FDC. Era njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV gwali mwezi gwa 10 omwaka gwa 2000 Besigye n'alangirira nti mu mwaka gwa 2021 mu kalulu akagenda okubaawo ngenda kuvuganya Mwami Museveni olw'okuba nti sikkiriziganya na nkola ze zatandise okuba nga akola. Bwe yatandika campaign ze mu kalulu ka 2021 Besigye eyali ow'amaanyi ennyo ku ludda oluvuganya era yali afuuse opposition figure eyaliwo obudde obwo nga yatadde gavumenti ya NRM ku bunkenke olw'amaanyi ge yali aleese. Yavumiriranga nnyo gavumenti okuli bw'enguzi, yavumiriranga nnyo Museveni okwagala okufuga mu kye bayita movement system nga tayagala kuva mu buyinza. Mu kalulu ka 2021 Besigye yavuganya era n'awangulwa. Yagenda maaso n'okubeera ng'avuganya mu kalulu akaliwo mu mwezi ogwokubiri mwaka gwa 2026 Besigye y'omu akakalulu nako yakavuganya. Ekibiina kye yalimu eky'ebyobufuzi ekya FDC tekyagendako mu nsiko, tekyagendako mu mbeera yonna eraga nti akalulu tekasobola kujjako Museveni nga ye we yali ategeeza tiyagala kujjako Museveni, wabula yayitiranga mu kalulu, teyagendako mu nsiko, teyatwalako kibiina kya FDC mu mbeera yonna. Bamuwangula omulundi ogwasooka ogwa 2021 mu kalulu aka 2026 Besigye yavuganyira ku kibiina kye kya FDC era nga ye yali main challenger owa Yoweri Kaguta Museveni. Abantu be yali nabo mu kalulu kwaliko Miriam Kalulu Obote, ono yali akulembera ekibiina kya UPC mukyala wa omugenzi Obote. Kwaliko Dr. Abedi Bwanika, ono yajja nga ali independent mu kalulu ka 2026 bwentyo bwe njagala okutwala mpola mpola. Yajja nga mu kalulu ako baaliko ne Dr. Abedi Bwanika byamwogerako wabiwulira. Mu kalulu ke kamu mwalimu John Sebana Kizito eyali owa DP. Era wano Museveni yawangula ng'afunye ebitundu 5.9 ku buli 100. Besigye yafuna ebitundu 3.7 ku buli 100 n'abalala ne baddirira. Mu kalulu ka 2011 Besigye yadda era ku kibiina kye ekya FDC n'addamu n'avuganya mu kalulu ka 2011 mukano era still teyagenda mu nsiko era nga tannakkiriza nti akalulu tekasobola kubeera nga kaleeta enkyukakyuka. Obudde obwo gye yali ayagala okubeera ng'ateekawo kalulu kali ka 2011 era gwali mwezi gwa 2 ng'era bulijjo najja n'abeera ng'avuganya mu biseera ebyo. Mu kalulu ka 2011 era yaliko n'abaaliko. Besigye kuddamu kusoma kubanga ensonga endeese si yeeyo, njagadde kuwa nsonga za Besigye. Mu kalulu ako bwe kaali kawedde mu mwaka gwa 2012 etteeka ery'ebisiyaga kye bayita anti homosexuality bill ne lireetebwa mu palamenti ey'omwenda ng'eyalireeta baali bamuyita David Bahati. Oyo David Bahati mumumanyi nga eyayambibwako eyali amanyiddwa nga Honorable Abe Moses yali akiikirira abantu ba Yumbe East mukoma mu palamenti ey'omwenda. Kyovulaba ebintu ebyo kati wetwogerera si bipya. Era mu mwaka gwa 2012 ennaku z'omwezi nga lumu mwezi ogw'ekumi Besigye yakwatibwa. Mujjukira ebyaliwo embeera yali ya bunkenke mwaka gwali gwa 2012. 2016 Besigye nga amaze otegeera nti eno gavumenti akalulu tekasobola kubeera nga kagijjako mu kalulu akategekebwa mu mwaka ogwo mu 2016 Besigye teyawummula, Besigye teyagenda mu nsiko, Besigye teyazira kalulu era tewali nteekateeka ndala yonna gye yakozesa okujjako okugenda n'abeera ku ballot paper agenda neyewandiisa n'atuukiriza amateeka gonna gavumenti ya NRM gesaba omuntu okubeera presidential candidate. Besigye n'agenda neyewandiisa n'abeera presidential candidate mu kalulu ka 2016 era mu saati ye oba mu kasweta ke
katera okubeera nga akubira mu campaign era bwe yatambula nga bwe yajja nga atambula era nga bwazza atambula mu bululu bwonna bwazze nga avuganyamu gwe munanga agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Besigye oyo gwe njogerako yavuganya bulungi nnyo mu kalulu ka 2016 n'ateekawo embeera, wabula akalulu ako kigambibwa mbu yawangula akalulu ne bamubba. Besigye oluvannyuma lw'omubba akalulu teyagenda mu nsiko, teyagenda ku street, teyakola nsonga yonna eraga nti adifendinga akalulu ke akaali kabbiddwa ku budde obwo mu mwaka gwa 2016 okusinziira ku reports ezaavangayo nga bannayuganda bangi, ba analysts bangi, emikutu gy'amawulire mingi ne Besigye yennyini ne bannabyabufuzi abalala abaaliwo obudde obwo nga balaga nti Besigye akalulu ka 2016 yakawangula, wabula teyakolawo mbeera yonna yadde okugenda mu nsiko. 2021 nga anaatera okutuuka amaanyi gatandika okukendeera ng'olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okujja mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Bobi Wine bwe yajja, Besigye njagala okutegeeza yatandika okugenda nga adda ebbali, si lwakwagala wabula olw'embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yali atandise okuba nga aleeta nga bannayuganda batandise olw'okubeera nga bashifutinga amaanyi oba obuwagizi n'okwagala nga babushifutinga babujja ku Dr. Kano Kizza Besigye batandise obuzza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. By-elections ezajjaawo wonna, by-election eyali e Bugiri, by-election eyali mu Arua eyafiiramu Yasin Kawuma n'abalala, by-elections zonna ezaabeerawo zaatandika okuleeta ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bannayuganda. Bannayuganda ne batandika okuteekawo embeera eraga nti oba oliawo Kizza Besigye oyinza okuba oweddeko, leka kati tuwagireko ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu by-election eyo gye yajjiramu y'ekyaddondo teyakomaawo, yasinziiraawo n'atandika okugenda n'okubeera nga ate atalaga eggwanga ng'anoonyeza bannabyabufuzi abalala akalulu, omwali ba Kasiyano Wadiri, omwali ba Paul Mwiru, omwali ba Nyakato Asinansi n'abalala bangi nnyo abaayitiranga mu zi by-elections ezo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenza okubeera nga abawerekerako. Dr. Kizza Besigye by-elections ezo yazibeerangamu bulambalamba ng'asabira ab'ekibiina kya FDC obululu kubanga by-elections zaategekebwanga nga n'aba FDC balina ba candidates baabwe. Era mu by-elections ezo zonna ekibiina oba independence, kubanga abantu bonna Robert Kyagulanyi Ssentamu be yakampeiningira ennamba esinga baali tebalina kibiina kwe bajjidde. Kasiyano Wadiri yajja ali independent, Paulo Mwiru yajja ali independent, Asumani Basalirwa yajja ali independent naye olw'ekibiina kye ekya Jema Justice Forum e Bugiri n'abanga kye kibiina kye tutwala nti kye yajjirako. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alabika nti efuuse figure nnene nnyo naddala mu race ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Bannayuganda ne batandika omuwa obwesige mu ebyava mu kalulu akaali mu Arua ne bisiikuulira ddala emmeeme ey'abannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandika okumuweera ddala obwesige. Ebbanga eryo lyonna okuviira ddala mu kalulu ka 2016 wakati wa 2016 ne 2021 awo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atandise okuyingira mu mitima gy'abannayuganda. Kizza Besigye ng'embeera etandise okukyuka. Awo omuntu eyali amaze okukizuula nti akalulu tekasobola kujjako Museveni nga Dr. Kano Kizza Besigye mu kalulu ka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze okubeera ng'avuganya Museveni. Kizza Besigye y'omu ku bannabyabufuzi abaaliwo nga balina eddoboozi, teyanyega, teyayogera nsonga yonna, teyabaako measure zonna ze yateekinga nti nga bw'ogamba ng'oba ye nga bw'agamba nti akalulu tekagenda kujjako Museveni. Yali asuubirwa okuba nti ye nga naye waali nti alwanirira nkyukakyuka yali ajja kukwata ekkubo agende akulembere bannayuganda bagende mu nsiko. Lwaki? Ayina experience y'ensiko, yaliko mu nsiko. Ekyokubiri, ayina emikwano mu magye kuba yaliko munnamagye. Ekyokusatu, ategeera nnyo gavumenti ya NRM kuba yali omu kubaagireeta era tactics zonna ze baakozesa nga bagenda mu nsiko azimanyi bulungi nnyo kuba yali omu ku bo. Dr. Kizza Besigye mu kalulu yasirika n'asigala ekasangati. Kati ekimu ku bibuuzo lwaki ndeese ensonga eno era lwaki bannayuganda beebuuza nnyo ekiri emabega wa Dr. Kizza Besigye kikyagenderera okutambuza enjiri gy'owulidde mu katambi ako kyekino wammanga. Besigye bw'agamba nti akalulu tekagenda kujjako Museveni, nti akalulu tekalina impact gye kagenda kuteekawo. Besigye tugambe nti ayagala mu kalulu ka 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu asigale magere ne Besigye asigale ekasangati akalulu bakazire, oba
Besigye ayagala ye yabajja ku ballot paper nga main opposition leader oba sekyo nga waliwo ekigendererwa ekirala ekiri emabega w'ekyo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ebigambo bino byenkugamba bibuuzo bibuuzibwa bannayuganda ab'enjawulo nga balina ensonga zaabwe era nga sinaba kubanga nva wano kkiriza akatambi kano nkakwongere oddemu okawulirize ebigambo bya Dr. Kizza Besigye ng'ayogera ku nsonga z'okugamba nti ye akalulu takeesize era tasuubira kyayinza okukkiriza nadda mu kalulu. Wabula bannayuganda bagamba katulinde osanga anaateekawo embeera ey'okuba nti tugenda mu nsiko. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera wuliriza bino nzije tubeere nga tetweyongerayo. Munnange oyo agamba simanyi kati gwe lekera gundi mulekere ki eggwanga teririiwo mulekere ki kyemulekera akatuuka kwase Kyagulanyi anti nga mukwase kakole ki kikyanakulembera teri ggwanga. So okusooka nga ate bw'oleeta nsi bw'oleeta okugamba nti tunoonya abakulembeze kati mwami Museveni kyagezaako okutuzimbamu nti tulinde 26 tunoonye mukulembeze. Olutalo lwa Uganda si kunoonya mukulembeze kati wabula kunoonya ggwanga. Kukomyawo eggwanga. Eggwanga bwe tunaamala okulinunula. Dokita ozaako ki gwe nga gwe ne abantu bo abakkiririzaamu muzaako ki? Okusooka nga bwe nakutegeezezza Apollo nga tutandika nze siina lutalo olwange nze nga nze lwendwana siina mirimu egyange egyenkola wabula kyenkola kikyo ffenna tulina okukikolera awamu. Si kubuuza gwe kati ozzaako ki eggwanga lizzaako ki okwejja mu buwambe n'embeera gye tulimu. Si tulinze akava kasanga titulinze awemagera agamba titulinze nedda ffenna oba owangalirawa oli mu buwambe bwennyini. Nze kyensaba ffenna tuzzeeko kwegattira wamu tugambe nti ekimala kikola kimala nga bannakenya bwe bakola. Teri kubo ddala simanyi tulinda ki ndi musanyufu nti ntandise kuwuliramu amaloboozi. Waliwo amaloboozi ge ntandise okuwulira sinaba kugategeera naye ntandise kuwulira amaloboozi agagamba ti ddala naffe twerwaneko.